Kakati akatambi kolabaako muzeeyi yazimba kalina. Eyo kalina gy'olaba omusajja oyo yagyezimbira ekirooto kye kyali kyakusula mu kalina. Ndowooza ye bwe yakulira yagamba buli beddi nange nina okusulako mu kalina nga yange, nina okusulako mu ggoloofa nga yange. Era muzeeyi bw'atyo ekirooto kye yakituukiriza, yazimba kalina. Kalina ye mpanvu ate musajja mugagga alinawokko n'ente ze. Ezo ente ze mulaba awo emabbali zize ng'omuntu. Kyabulamu kintu eki, mu kalina ye temuli mukazi. Era bw'oba ng'oli wano nga wandyetaaze omusajja omugagga, omusajja agenda okukuteeka mu kalina ng'ogenda kubeera mu ggoloofa mansioni eyo gy'olaba, wandibadde onnoonyaako ne nkutuusa ewa muzeeyi ono gy'ali. Naye muzeeyi ekirooto kye kyali kyakusulako mu kalina naye ekituufu yakituukiriza. Bagamba bw'oba n'ekirooto ng'okyali muto, fuba nnyo okulaba ng'okolerera ekirooto ekyo okituukirize. Kati muzeeyi ono yatuukiriza ekirooto kye, omusajja ono yatuukiriza ekirooto kye. Si mukulu nnyo nti mukadde, nedda, akyali nvuumuulo mbooko, myaka ali mwana yeesuulira mu kalina. Kalina ssebe erinako ne shedi, alinnye, erimu ne esikaleeta munda, nti bw'aba ng'ayingidde bw'ati erina amadaala agambuka nga ga masannyalaze ne gamutwala waggulu mu ddinisa eryo erya waggulu, n'alyoka abeerako ne ku balukoni ng'awuubira ku bantu. Okitegeera? Anti abakazi mwagala bagagga. Wuuyo nze nja kukonekitinga ku bwereere nkuwa ennamba ye ogende ogwe mu bintu. Kati ono omulaba bw'afiira wano osigaza emmaali yonna, osigaza amaka, osigaza n'ente ze nga 3 oba 4 z'alina. Obeera mukazi mugagga. Kalina ebulako mukazi yekka. Naye baaba oba ye yali dizayina w'ennyumba, alabika ye yali omuzimbi, ye mukubi wa pulaani, ye buli kimu. Naye yeesuulira mu kalina munnange. Era ye kati we mbaba nga banga banene abasula mu mataba, abeera eri waggulu, amazzi mwe gabayingira ye tegamukwatako. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko. Waliwo abadde bagenza okumukyalirako ne bamubuuzaako. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, tambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Mzee bali kuzimba kalina. Yeyo kalina ya mzee. Musajja mugagga nnyo nno. Alinawo ente wano. Ezo nente zoyo mzee gwe mulaba. Ente za mzee naffe tutuno mu kamotoka kaffe ke tugiddemu. Tubadde tuli mu mulambula. Mzee yu alinnya. Ayambuka amaka ge. Eyo mzee gy'asula mu kalina. Agenda kujjako ne mudisa abawubire kajjambo. Mzee wubira abantu kajjambo. Akyali nnyawo fulo endala, omanyi kalina ye eriko fulo nnyingi. Ya kalina 3. Mzee fulumya ku mutwe abantu bakulabe. Omugagga yiyo waggulu mu kalina. Azeeko ne ku shedi. Kakati nga sinnawo kuba nti ate mbongerayo, njagala okusooka okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup weeri okuba nti ate kutambuza mu buli ngeri yonna, okomawo okuva bweru, wendi okuba nti ate nkutambuza okukutwala ewaka bulungi nnyo. Nawe aliyo ng'olina emirimu gyo gy'oyagala okuba nti ate ontumako ngende ennambule, wendi okuba nti ate nabyo mbikolera ddala. Oyagala kutwalira ku bantu bo bintu naye nga toliiwo, oyagala kusapurayizinga muntu akulabirira abaana, oyagala kulambula ku baana bo, buli kimu kyonna kyonna nkikola. Nawe oyagala okulambula, ogenda ku mbaga, yonna gy'oyagala okutambula naye nga tolina ntambula, osobola okuba nti ate oneekwatako, nesobola okuba nti ate nga tutambulira ddala wamu. Ennamba yange eyo gy'olabaawo ku screen yo, nkoonaako ne ku WhatsApp kweri, tusobola okuba nti ate twogerera ddala bulungi nnyo, buli kimu tukimale, buli kimu tukikutule. So nkoonaako ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo. Oba okitegeera, ennamba kweri 24/7. Kakati
nga neeyongeddeyo ne muzeeyi ono eyazimbye kalina tunoonya mukazi kati. Muzeeyi ngenda kumuyambako ndowooza okumukuba akalango k'okunoonya omukyala. Era bw'oba ng'oli eyo nga naawe olina ekirooto kyakusulako mu kalina, kyakufumbirwa musajja alina kalina, kyakufumbirwa ku musajja mugagga alina ne ku nte, muzeeyi ono wandibadde tomusubwa. Wandibadde oyangwa n'olonda ekyapa mu mannya go. Temusula eno wansi, abagenyi eno gye batuukira wansi, kalina ya ffolo 3 eyo gy'olaba, ya ffolo 3. Okwambuka waggulu ayitamu escalators. Escalators ke gano amadaala ge mulaba agatambula ag'amasannyalaze bwe gati, ag'amadaala. Okitegeera ekintu ekyo? So muzeeyi musajja w'amaanyi mugagga. Bwe yali ng'akula yalina ekirooto nga kyakusulako mu kalina. N'agamba nti bwe ndiba nkuze, Mukama nga mpadde obulamu, ndizimba kalina nange ndisulako mu kalina. Kwegamba nga yeegomba okubeera mu kalina, tayagala kubeera mu buno obuyumba buno obwa wansi. Naye tewali kintu kisinga kuba kirungi nga kuba na kirooto ate n'okituukiriza. Muzeeyi yakola nnyo ne yeekubira amataffaali ge, aga amataffaali ye yageeyokera ye kennyini. Yasota obudongo n'ayokya amataffaali n'alyoka atandika okukuba kalina, okuzimba kalinaayi. Eyo kalina ye yagyezimbira, yakwata omuyiko n'agyezimbira ng'omuntu. Yeezimbira kalinaaye, yeekubira amataffaali, yeesomba ettaka. Ndowooza olaba ne ka compound nti kali ggumite. Ka compound ndowooza okalaba nti kali ggumite. Ka compound kali ggumite bulungi nnyo. Kwegamba musajja asulira ddala mu birooto bye, musajja wa lakizale, musajja wa lakizale. Kati gwe bonawe oba ng'oli mwana wa buwala, ng'oyagala omusajja owa lakizale, ono muzeeyi ndowooza ye best choice. Kalina eringa ng'akacupa ka soda, eno wansi nnene, waggulu ate neefunda bw'eti. Oba mulimu kitanda kyenkana kitya? Allahu akibar. Oba mulimu ekitanda kyenkana kitya bannange? Ndowooza mulimu 3x6 kubanga 6x6 eyinza okuba. Bannaaye Omukama Katonda ono. Naye nze njagala nnyo omuntu atuukiriza ekirooto kye. Mwana omuntu yenna yenna ng'otuukiriza ekirooto kyo, gw'oba osinga. Abantu bangi balina ebirooto naye nga byabalema okutuukiriza. Oli ng'alina ekirooto naye nga kyamulema okutuukiriza, nga tasobola kutuukiriza kirooto kye. Naye omusajja wuuno yatuukiriza ekirooto kye, yeesuulira mu kalina. Taba musajja w'amaanyi. Okitegeera? Ekirooto yakituukiriza bulungi nnyo. So yeebale kutuuka ku kkula lino. Kati ku kibuga kwali, ku kyalo kwasula, ye muntu yekka asula mu kalina. Yekka y'asula mu kalina. Abalala simanyi. Yekka y'asula mu kalina. So kirungi nnyo omuntu okutuukiriza ekirooto kyo n'okituukiriza. Era kati tunoonya mukazi. Bw'oba ng'oli eyo nga wandyetaaze olulenzi olwesuulira mu ggoloofa, inbox me nsobole okuba nti ate connection bwereere. Saagala ssente, tompadde n'ekikumi kyo. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate tutambula ffenna. Yatwegatako edda weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kuba nti ogoberera okuva ddala yonna gye twatandikidde. Tuli mu lugendo lwa kweza ba subscribers 5,000 bannange. Tubulayo ndowooza abantu 13,000 zokka. No, tubulayo abantu ndowooza 15,000. Tusobola okuba nti ayitambulira ddala bulungi. So alanaba kuba nti ate osubscribinga kona mu kapesa ka subscribe bw'omaliriza kona mu kadde ako kajje mu personalize kateke mu all, tebweteekayo video gw'oba osooka okugifuna. Mbaagala nnyo mwena Mukama Katonda bankumire, mubeere bulungi, mweraba.